MC Cats. China ya Akyaama. MC Cats yonkwasa ennaku. Ndabyeko videos nyingi. They are really painful clips to watch. Clip gye nasembayo okulaba. Era wali ogezaako kwogera ku Bobi Wine. Toyimirira onotandika kuvuma Bobi Wine. You guys, Bobi Wine has a big space, a big place mu ggwanga muno. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Amanda. Buli afumbisa Amanda eyiyo yakwalula erabika yakusirira mu maaso awo. Olw'ensonga nti gavumenti eri mu nteekateeka okugoba okutunda Amanda yadde okugakozesa naddala mu Central. Ekiteeso kiri mu tteekebwateekebwa and it may be an executive order mu maaso awo. Kati mweteeketeeka otandika okuba nti mufumbisa gaasi oba ndoza ewala isi kumanda n'amasannyalaze mu Bufofo. Abasiddi omususu ziri erinnya eryange akaliwo gwe mukutu kwe tuli. This is the weekend show. Tubeera buli lunaku olw'omukaaga netugenda maaso okuba nga tugamba ensonga Bufofo mu. Still it is full house mu mbeeremu oba endala. Abukenya media tetumufunye olunaku olwaleero. Alina omukolo gwagenze ali kulya masala mu Bufofo ofaananako bwe butyo. Baana atuteerako mu kaveera saaka mutise. Tunaamuwuliza sayidi eyo. Tatera kuterekera abantu. Amanye ekimutwalayo. Kusikulya kwokka. What happens at the mikolo? At the mikolo. Kale nga sinaku abakulu bano kweyanjulira njagala okutegeeza ku Agape Christian School. Lisangibwa Bwama kulye Katebo. Bagamba nti okuviira ddala ku kindergarten P1 mpaka P7 bagenda maaso n'okuba nti omwana wo bamusomesa at the same time ne bamukuza ku musingi ogw'eddiini mu buufu obumu oba obulala mukwano gwange. Ate ekisulo kyokka kye balina tebalina dde. Balina emmere school farm weeri. Teweetaaga kujja na mifaliso akina sima gino girimu buuka butya bitya. No. Ku ssomero waliwo ebyokusula byonna. Enamba zolaba ku screen zeza Agape Christian School erisangibwa Ebuwama. Mukadde kamujagala kutegeeza kusula motors bano batunda motoka. Oyine motoka gy'olina ogamba ene motoka entamye sobola ogitwalayo ne bakuwa esingako. Oyagala kubanga ogoba ku mpapula za motoka waliwo ebitateredde mu zo. Oyagala kufuna tracking device mu motoka yo nga buli wedde ogere maaso kubanga ogiraba. Sula moto 07792224 enamba esobola ogera maaso kubanga ogikonako omukulu yajja kuyamba ku nsonga zonna ezikwatagana ne Sula Motors. Mukadde ke kamu omwaka nno tugenda maaso okuba nti tugutambulirira. Ramadan etandise wabula lwaki oyingira ekisibo n'ennyumba efaanana obubi bwetyo nga togisiize kalangi. Alson Painters yugi basizi ba langi bagamba nti olina ekizimbe kyo kipya kikadde oyagala kubanga okikyusa ndabika ng'okisiiga kalangi ku 0705933636 mujja kubanga muwuliziganya mbuufu obufaananako bwe butyo. Kale olunaku olwaleero weekend show pano tuinako omugenyi kuyo wadde abeerawo ku lunaku olwe bati atukyaliddeko ku weekend show. Omukulu eke yajosooka okuba nti atubuuzaako tujja kutambula nga tudde eno mu Bufofo ofaananako butyo. Buuza ku mulabi. Abaliwa agaliwo saiso bawulizaako. Yana abasiraamu tubagaza ekirungi. Naye omusana guno baba. Kwenyweza. Benyweze. Omusiraamu kyekino ekiseera okulaga nti empagi aginywereza ddala. Sudani basiiba n'ab'e Dubai basiiba. Exactly. Era omusana gwe gumu. Twenyweze tusiibe tumalize. Amina. Benito mbabuuzizaako yonna gye muli bye mutuusaako engalo ebigere amatu n'amaaso mwenna gye muwangaalira mwebale nnyo tuwagira ebbanga lino lyonna okuva gye twatandikira mpaka we tuli ku linnya wano okawe mulina okubeera okuwuliriza biki ebyagenze mu maaso okuva gye twatandikidde mu lunaku olusookedde ddala okutuusa we tuli Saturday nga tuluggala oba nga tuggala week. Yes, tweyongera mu maaso n'okujjukiza KCCA kasasiro tutandika okuyonja ekibuga kyaffe tukiyonje nnyo
alenga naffe abantu tubeere ne self discipline ndabye ebivubuka oyitambulira mu bimuli byaffe nalabyawo ebya boda kubanga kyagala kukyuka aliwo motoka nyingi ezipakinze ne kiyitira mu bimuli byaffe ne piki please self discipline mubeereko disciplined government tejja kulwana nga naffe tulwanyisa change something like that akalowooza akalala abavubuka stop eating yourselves sire muli alya ku mikolo mbateesewo seppiki 8 n'otabuukako yadde emu buli kamu teekako ate tekiwulidde self service n'ogenda ku kammonde ate n'otuuka ku mimmonde n'otuuka ku katogo ate n'odda ku byenda ate n'ova ku byenda n'odda ku nnyama ate n'ova ku nnyama n'odda ku bijanjaalo wano teekawo kawo piizi ate n'olyoka odda ku kinyeebwa ate n'otava ku kinyeebwa kyonna ate n'ogaa n'emboga baziteekeko n'otasaasira be walese waka n'ovaayo nga sowaani eyiika nga sowaani eyiika tolaba akuli mu maaso. Why are you eating yourselves sire? When will you ever go to mikolo and surprise your ulcers? Omukulu afunye omwaganya leero aliddeko neyeekomyeko aliddeko just ka saladi nagene n'enkoko toyagala giyitako naye n'embuzi toyagala ebyasalade ebyo biraba nakolako naye ng'abazungu n'endya toosi z'omugaati 2 kata ofiire mu nju nago babo bakikola batya abazungu. Some of you have very large intestines. You have very large intestines. Mwagala kulya gwanga lino ddimalayo. So please be responsive enough for your life. All right. Eat what is just enough for you. You're not here to eat. Eat to stay alive. Don't stay alive to eat. There is a difference. Nze mbagyeko omukono. Abagyeko omukono. Tate enjo. Mwami sereko buza kubana mukama waffe yebazibwe tubalamuseza nnyo abalabe ba channel gye bayita AGALIWO YouTube channel ate nate tutera okubeerako ng'olunaku olero olwaleero bwe tuliwo tubeeko ebintu bye twogera sina kindi nze byendowooza ebizimba eggwanga so tubasaba abantu nti bwe muba mulaba channel eno bwe mula program si channel yo kane mula program mugirabe mu context yaayo tolondayo kantu kagalala n'otandika okuwakana out of proportion or out of context. So it is better, I advise you, if you're watching this channel, please if you're trying to argue within the context of that particular program or video girabo ogimaleyo yonna then olyoka okola submission yo tolanduka tomala gasabuka na gagambo nga tolabe program gimala tomala galondamu kana kai nomala gasabuka olobo otaddeko kaddatako ka 50 MBs wekagwerako goya samira kwata GB 3 ziteeke ku simu ulira program ogimaleyo olyokosabuke bulungi alo tukoya abantu obobudata 2 MBs 20 MBs MTN has given you 40 free MBs no geza birthday no kate kagwako wotandikira okwasama benyine masimu data tabarangi tandiko okuyomberanga data wo video girabe nogikola ki nogimalayo ekyokubiri who gives bodabodas the right of way? Who gives the boda people the right of way? I just want to, it seems I don't understand this thing, but I want to understand it now. Who gives the boda people the right of way? Come on, take it. Ani abagamba nti owa boda yalina okuyitawo. Woyagala woyita. Ani abagamba nti owa boda ebitala bwe babisibye. Ye ayina right of way to go. Bajira ne kukomvo yaba. Who gives them the right of way? Ababana kombo munange njagala okulopera nti waliyo report ya fuluma. Twalina omusujja gw'ensiri nga ye number 1 okutta abana Uganda. Ababoda ne bambuka bwe bati. Yes. Omusujja ne gukka. Ne babera ku number 1 mukufa. Mukutta aba. Obontegera. Kugamba twalwanyisanga musujja. Kumba ababoda bewera nkoloko. Yezi yitako emisi. Negoba ababoda. Kati kankubulireko kano kalowoozo kagenda eri ababoda. Weewalenga nnyo mu nsi omuntu okuba nagamba nti abo twabavaako. Okimanyi nti owa boda afuna accident wakati ku bitaala wali ewandegeya owa traffic n'amutunulira bwati
Natunule. Nakakabakira. Natunule. Natamufaako. Because basirufu bampisa. Tebawuliriza. They think they have the right of way. And they think they own Kampala. Bw'abeera mulogo abaloga y'omu. So banange nze kubiza boda. Banange, please, you don't have the right of way. Nobody gives you that authority. Nobody gives it to you. You are so unruly. So nze ngamba babakwasa omukono ogw'amaanyi. Nze nkosa boda. Sigamba nti sizikozesa. Nakati nzijidde ono ku boda. Naye balina okubanga bantu bampisa. Babasomese. Bebereremu. Tebaagala kusoma. Yeah. Nze kasasiro nze wano kasasiro bwe nsasiro omwezi ate bamunona after 3 months. Emyezi ate nga buli mwezi banona abakasasiro nsasula buli mwezi kasasiro. Naye lwaki kasasiro mumunona nga wayiseewo emyezi 3 sikitegeera nsasulenga buli ate bakambwe mu kubanja webali nnyo naffe tujja kambuwala eggwanga lino ery'omuddugavu akasente bakakimisa sebumala ababaleta ne poliisi bw'otabasasula neffe tubaleetera ddi poliisi nga muleseewo kasasiro kati poliisi ate awo wenjinenyeza lwaki tebeerawo nga baganya omunona lwaki ebeerawo lwaki tejja nebakwata nga tebamunonye nekwata ffe osasula where there is money there is abruptness and quickness. Where there is service delivery nemweteekako obugulu bw'ekokoloonyereza nemusooba service nezijjira ku nfudu. Kale akatugende mu nsonga ezigeze basira okwadizitambula babadde babeeyanjulira bababuuzizaako munaye. Kale wiiki eno waliwo ekyama gwe kirakidde awulira kimwokya alwana n'ekyama akiwaawanya buwaawanya ati agaba ekyama oba nkyogere oba nkireke. Mwana mulenzi musikati singa wavaayo omuntu yenna n'amunyiiza agenda kuta ekyama kya Bobi Wine agamba nti ayina ekyama okumanya ekyama kiri kyagejja ne kiwola ekyama kiri wakyogerera ne international community ejja kukiwula egambe bulijjo ono ye Bobi Wine gwetule ekyama ndoza kino kyekyama kyetusoose okulaba bukyanseebaawo nga kinene nnyo ebitenkanika. Emusika kyagamba ayina ekyama kya Bobi Wine bwe batamuveeko abaana ba Bobi Wine mukalakata ajja kwasa ebyama nti okumanya olunaamala okyogera poliisi ejja kutya ewaawale gambe bulijjo kino ekyama kati si yakikutte ku butono bwaliko bulijjo alina ekyama ekinene bwe kiti tandise naawe ekyama kyowe ekiri naye kati MC Kat talina yadde akaama MC Kat talina yadde n'akaama takalina omukulu ke yali amukubye omanyi abaana bano bepositioninga nnyo mu kaseera ka campaign buli omu ayagala kati namanyi Bobi Wine yafuuka cash flow watunzi wotamwogerako togenda kulya kati buli omu yepositioninga tugenda mu campaign nkuttewa buli omu ayagala mukwata kaabeeko kakola ki n'owekyama kyeyavuddeyo oyo talina yadde akaama lwaki teyakuba Museveni ng'amulabye bukululi nti kyali nedda MC Kat si mukwano gwa Bobi Wine. Bobi Wine yavaayo n'abuulira kuba n'ayogera like industry engeri abantu gye bagendamu wasali musale gye bali mu kwononamu industry eno. MC Kat kati bebo effect yaabo ne banyiiga kati MC Kat teyafuna MC Kat yuko yagezaako kuba Kenzo lwa ssente ezo n'amulemererwa bamala ne bakwatagana nti yalemererwa lwaki tebamuwa ku ssente wansonga talina kati MC Kat yayimbawa but stakeholder mu industry wa stakeholder wa abadde wa ayambye music industry ajiyambyewa awagida abayimbi abatedde ku ma TV abawagira abawaana akola mu kimu kyetagasa wali omuyimbi yali yamupresenta kwakolera baba wanga sente abayimbi tewali muyimbi yali agenze ku TV kulaba MC Kat n'amukolera bwereere era abayimbi obalaba ku shoni nagamba abataddeko ettofaali talina ettofaali lyataddeko alijjeko olaba n'abantu buli ayagala okusirwala agenda kusirwalira ku Bobi Wine mbw ayina ekyama bali mukwata abaana abakuba emigo lwa byama lwaki tagera n'atutaasa n'awaayo ebyama ne baleka abaana MC Kat talina yadde akamba bali mu kwepositioninga in the way that
basobola omuyita nti gwogera tusobola tukubira Bobi Wine. MC Katsi asoose okubeera ne siriimu. Abantu bangi balina siriimu. Kozi yabyogera. Abantu bangi balwadde. Ante ekyo kyekimunyiza you people bayita stigmatizing the guy. Kanga. Yasoose okubeera ne siriimu. Esaagala kuseka. Nedda. Ate agamba creating a stigma online ebyo ebisinga omunyiza. Stigma ki? Foto amugamba agende. No. Banaye muleke kwata bintu bina Eno pano nange ensobedde yekanga. Muleke kwata bintu bitalina makulu. Pano yekanga. Omuntu tabuli mu makulu. Ebintu bitalina makulu, muleke bewa makulu. Abantu balina ebizibu ebisingako ebyo. Balina obulumi. Yes. People have problems. Ogenze noleta topic ilo wakwata kitadde Ekyaama na teno government yaweza amana. Negenda gawera. Eri mu pipeline kugawera wa. Njagala okutegeeza nali ntunda manda ako. Nafiirwa kumpi mutwalo gwa dola. Bagukwatire eggulu gye bayita ekkololo. Eggulu. Yes. Ne bookya piisi lukaaga ezange ez'amaani. Omanyi piisi lukaaga sente ziba meka? So kati tuyina ensonga naffe Bannayuganda ezituluma. Ate nga bagaba tukoze sente zaffe. Nga tukoze ki nga tukyali bato. So abantu abamu balowooza mbufe okuwagira Bobi Wine balina kye batuwa. Tulina obulumi bwaffe. Omusajja bamuyita Mutebi. Tetujja kwogera. Yes, kaŋŋambe. Omusajja bamuyita Mutebi alikolole eggulu. Yakwata amanda gange mu maaso gange n'agookya ku musingi kwe gaali. Epiisi lukaaga. Buli piisi y'amanda ne Kampala ya 800. Ogwo mutwalo mulambo. 8 ku 10. 8 ku 10. Gaali nyaffe twali we bagokyeza kumaawo ogwedde gaali nga 7.5. Kati gali ku 10. Okitegeera. Kati okutta omuvubuka ow'emyaka 28 omuggyeko omutwalo ogwa dola omusuubira agenda kuwagira gavumenti. Esikumpi $3.7 million. Mutebi nga talina. Yes. Bamuyita ye Munyarwanda naye yeyita Mutebi Sebo. Tovuga line. Just kireke I'm speaking by facts. So kati wenda ba MC Katsi ng'agamba mbu abaana ba Bobi Wine kasita batamba Bobi Wine talina baana bamulwanira ntalo. Okitegeera. Kata enjo onaabeera ku mulamwa ng'ogambye nti abakesisi temuleeta kasasi temusomba kasasiro. Abantu ne bavaayo ne bakuvuma abantu abalala abawagira cause gyoliko bebagenda okuvuma yazza kuvuma kati MC Katsi yatamanyi kituufu Bobi Wine ayina muwaatwa oguyitamu obulumi bw'abantu kati abantu balaba omuntu akwata ku muwaatwa ogwo bagenda vaayo bakole ki balwanirira omuntu ayamba so kati MC Katsi toyina kyama yadde MC Katsi niwanaavaayo n'agamba nti Bobi Wine yalingiza maama wange ng'anaaba tetujja kunyiigira Bobi Wine tujja musonyiwa Wachegede. Kyama ekigenda oteeka poliisi ku bunkenke. Agenda kuleta kyama ki? Abanene bangi bano balina emisango gyabwe. Waliwo omusango gwa Kalamagi nawo guli awo. No, sigala ku kino. Tewa ekintu kigenda tuwaawaza. Lwaki omugyayo? Wuliriza. Waliwo ebigera abiteeka wakyafu. Bakuzisa ekyo ojja mu miro. Omugaati kugenda omugaati. Omugaati gujja kufukira omugaati. Omugaati gwa bata. Yogera. Mu banene wonna ndowooza Bobi Wine atabaddeeko na muvuyo gw'amaanyi ne bebeku nga guwaawaza ndowooza but tulina Dr. Jose anaasonyiwa naye alina omusango gwaliko gwagwa gwe bagamba ogwamu alleging gwe bamugamba nti omuntu yafiira mu maka ge gwe yayokya gwe yayokya alleging anti kyetugamba gwe yayokya anti ogattako it is alleged that so tugamba nti no yamwokya bagamba nti no Chameleone yayokya omuntu bagamba yavaayo ng'ayokeddwa era yayokya era yava mu nnyumba ye ng'ayokeddwa tetugamba nti allegedly they allege that era nange soogera nti yamwokya bagamba nti naye era nga ne Dr. Kiza Besigye kusho yali tulinako ekibaluwa ne Dr. Kiza Besigye yavaayo nga bamugambye nti yarapinga omukazi was exonerated ogezaako okuteeka buli omw alina emisango gye but ogwo omusango tegwamusinga gye kyakkira gukyali omu kooti Besigye talina musango gwali gwedde mu kooti
Neko gwagondi bamane bamu nedda bagifumula bufumuzi anti era bagufumula nga mufu zikoti zaabwe Sobati MC Katsi toyina kyama kyogenda tugamba nti Bobi Wine kyeyakola tuddawo tuwaawala obulumi tulina bungi okitegeera era MC Katsi togenda funa yadde ebitaano bya ssale lwakuba olina akaama ka Bobi Wine yakuba kaama kibabi tamufumbira mmere tujja kunyigira MC Katsi naye kale nga mmaliriza muli mu kutakula omusajja ekyama kibindabinda buli we mwogera mukibinza yabadde ku TV kiringa mata tunatulabo tebbali nga kiyinga akyogera nga kitulika MC Katsi yagambye mbu abaana ba Nubu bagenda kuvuma actually tugenda na kusuubula ebivume bipya endibota tukuvume tegeza mutuvuma kutusirisa yes lwaki mutusirisa kutuvuma nedda nti kyetusobola okukola tesobola bakuba tesobola kukuba kati MC Katsi oluyirumu ogenda genderawo mu A+ bakuziike tukukolera eki obona sobola kukuba mpi tugenda kola ki kumuvuma omwana tugenda kuvuma wanga twagala disorganizing mu watu wagwaffe gutusuubira nti kugenda tuleetera eddembe lunaku lumu baluwa nazirabako okitegedde batera kozesa kigambo serving yes ne bateekako media house wano wapi ani amuvumye MC Katsi mwenye si atugamba nti alina sirimu serving agaliwo si ayogera nti alina sirimu bannange on a day so and so olaba tatenjo bannayuganda baleme a certain clip rotated baleme okukozesa failure zaabwe okuziteka ku bantu abalala. If you want to work for we hereby call AGALIWO to pull that clip down. Obo yagala okolera NRM government gikolere out. Bera nga bebe ku. Bera proud ogikolere. Tewekwata ku muntu tinze dine ekyama kya Bobi Wine. Bebe ku yandibadde n'ebyama Bobi Wine kubanga yaliko naye. Buchaman yandibadde n'ebyama. Yes sabo. Ebya Bobi Wine kubanga yaliko naye. Nega MC Katsi. Bebe ku yaleta ekyama kya Sauda Madada. Genda maaso. Kati MC Katsi kyama kyogeno tugambe kisingako kuli ebitaano. Ekisingako billion olukaga simanyize bali reviewinza ezamu omusolo ze bali babbi. Bana Uganda balina obulumi, tulina obulumi fenna. As you're concluding. MC Katsi, I'm concluding. MC Katsi si mububi. Fune dagala. Ne muva ku kyama mudda ku ddagala. Afune dagala amire dagala. N'ekirala jangu wano ku AGALIWO basa ku interview ampe ekyama bannange nsabe mu Katsi ekyama okive tata tosirikira kyama bwongambye nkisabe bajja kumanga banga nsaba kyama kisabe exclusive ki obayiba n'abantu live mbaga kati by the count of 1 3 kiringa we nagamba nti abasi nene ekyama abani namungona wali ndete obufo bwoyitiramu Kalimonaga musajja amanyi omusajja alabika amanyi namungona polisi ayina kukyama musajja yandaba akola yandaba nyimirizo omukazi yandaba akola muleke tupima we have studied, we are students of psychology tumanyi omuntu apima oli mu MC Katsi n'akirina kati MC Katsi akola ki anazina takumba asina obozina oba kumba kumba oli mukuteeka omukono mu acid olaga kulaba obaayo kyo batayo kya tugenda kuokya osidire nosidira actually already tugenda kutta tujja kutta ne stress z'ebivuga omusajja muveeko mwesonyiwe oba olina ekyama kye kiweeyo bakuwe kisawo Benito ekyama kifuuse ekyama mu kampani ni kyakiwaawanya tebamukkiriza kita. There you go. MC Katsi onkwasa ennaku ndabyeko videos nyingi, they are really painful clips to watch. Clip gye nasembayo okulaba era wali ogezaako okwogera ku Bobi Wine 20 minutes of painful time to watch. Natula ku video nino okujja wano ku AGALIWO bannyonyole nga nino okiraba nga nino okutuula waliwo otula mu video bwoti nogenda for the first minute nonga I can't watch this naye nga ate ku AGALIWO bajja kubuuza nga olina okwogera by'olinako omutwe n'amagulu. Nalaba video yo oyogera ku Bobi Wine mbu mpozi yabalekayo yabasuulawo ngamba I thought this was supposed to be
a public issue naye nga nenkutunira mu maaso bwenti nga ndabanga bwavu bwe bukutawaanya MC Cats obwavu nabulaba mu kyenyi ne ku mpumi nga mbulabira ddala nga MC bwavu kubanga twatuula ku video 20 minutes of our data tukulaba n'oyogera tulabe byogenda okwogera ku Bobi Wine ate nga yayogera bwati ng'olaba it is a personal issue alinga complaininga nga ye ng'alina oba obuzibu ne Bobi Wine as a person alinga ayogera ku bwavu kwegamba omanyi MC Cats this is the truth oyinza olowooza nti nkulangira bwavu naye video zo zendabye ng'ogamba MC Cats Simple Music mbu sinagikola munnyo okay ate n'ogamba mbu it is because of the passion but at the same time olinga ekikunyiiza nti tonnafunamu but at the same time oyagala okulaga abantu nti just okikola for the love kwegamba MC Cats ndowooza boona gaggawala nalaba kiripu yo ndowooza ne epasi yakyogeddeko you have this childish mind oyogera ng'omwana omuto omukazi kwega nze abantu abakuwa obudde by the way I pitied them nze siyinza kutuula ku kiripu yo for the first 2 minutes n'endaba I'm telling you this manyi waliwo abantu bagamba oli mukulu mu myaka naye olina engeri gy'oreasoninga kati wayimiridde mu kamera mbunze ndi mugagga nina ssente mwana n'otubalira awo motoka mugenda kuleeta motoka bweti ndeete motoka bweti omugagga tatubalira omugagga ffe abamubalira MC Cats Bebe Cool talina tugamba nti mugagga ffe abamulaba ne tugamba nti mugagga ne tulaba videos zizaakola apangisa ba producer ki yatugamba era epasi yakikugambye nti you look like a rich man who is broke yes you have money but you're broke you look broke kati kyama ki kyogenda okwogera naye mugenda kutula omusajja kyama ki teri kintu kyogenda kwogera nga tetukimanyi ku Bobi Wine abali b'ebisiyaga bamuwagira tukiwulidde empozi biki ebirala mpozi atuma abaana okwokya petrol station tubiwulidde akolagana ne M7 tubiwulidde State House emusasula wateeseyo ka tweet ak'ekisiru mu mpozi yakafuna miliyoni mmeka okuva ewa M7 very bogus and stupid ebyo tubiwulidde ebbanga ddene teri kyogenda kwogera kye tutannawulira ku Bobi Wine n'ebintu ebyandimuteesezza mu kkomera akyali bweru kiki kyogenda okwogera bamuteeke mu kkomera oba aveeko oba abanuupu bamukyawe nze ku video ze zendabye there is nothing you're going to say mukwano there is no chama teri toyina yadde akaama yadde akatinninya bwe kati teri kyogenda kwogera ate tandika okutwitinga oluzungu ng'olweditinga please you speak good English but written English is bogus wanika oluzungu omanyi bano abantu bamanyi public speech you have to be composed and what do you want me you are putting a statement out what was typing byoyogera binkwasa ennaku ate we ngamba kati kansome byowaanise nze nengezaako ate okutegeera wano yabadde ayagala kwogera ki nentandika okolekitinga spelling zizo statement zo punctuation tozimanyi olina bingi byolina okwetereza nga tonnatubuulira kyama awabeere ready sooka weetereze mukwano olyoka ojje compose yourself because we are tired of those painful moments when we have to stand in front of our phones and TVs tukulabe byoyogera but they all seem to be childish talks oli mukulu mu myaka simanyi olina myaka emeka batugamba mbu oli mukulu nnyo naye emboozi ezikuvaamu you are only good when you're MCing oyogera nga ayagala okukaaba kati nze bwe describing eyo character yo yonna toyinza kunkonvinsinga nti olina ekyama maybe oyagala ba subscribers nate n'ebintu byokola newaanabanga ayagala bya subscribers kiki enyo kyayinza okukola ku YouTube ekinatuddusa ku mpozi YouTube okulaba byakola okutunda mpozi era onaagitunda so mukwano
nga tonatubuulira kyama sifa abeetaago akyogeddeko sifa abeetaago okufuna ekyama kyo kijja tuyambako in fact kiyambako aba NRM nnyo bw'okibuulira poliisi kubanga ekyama oyagala kutegeeza bantu nti kinene nnyo either kijjako gavumenti oba kimusibya oba kimussa oba kimukozesa ekintu oba kimukyaya kyonna ekintu kati yamba poliisi ne poliisi ekole ki kuyambe eyamba abannayuganda ate naawe ekuyambe ate twagala kyama kyo MC cards tetubyagala tetubyagala ye conclusion genda obuulire poliisi ne bannamateeka terina kyogenda tugamba kyekyo aleka kitemeeko obutemi tomwogerera bweyogerera andeka ekyama nagana akantu ako nakalabye naye ng'agamba nti yagambye nti nene podcast yesagitegedde setting yayo yabadde nfu nnyo abantu wabaddewo enfuufufuufu awo tewakirabi weyadayogerera yabadde akozesa simu yabadde akozesa kamera tewali mataala podcast eyo gyetegereze yenna entuula atusitamidde byatatudde mu ntebe ng'ali bwati agamba nti mugagga ne ka space ka podcast kamulema okumaintaininga kati no saagazaako kumujerega naye ngamba kale alongooseemuko waayogerera kuba engeri gy'alina ku ssente akole podcast ng'eya Baboon Forest oba akole ng'enempya akole podcast enyirira ng'eneeya Canada ekyama kifulumize gyeyakoze n'omukyala gwe yakoze naye olaba nagirabye neyagundi enyini neya Baboon nnungi olaba nti mulimu ssente kati akole ngeyo kubanga butandika okujajinga ku ssente zeyagambye zaalina ne podcast gye yakoze asooka alongooseemu awo. The rich man says he's rich, but when we observe him and the surroundings, he looks broke. Kituufu. So kati n'olwekyo omwami oyo azze yeekabyakaabya ebbanga ddene nnyo mubadde mumulaba olwo bwe yanywa omwenge n'atabuka n'agweri n'atabuka n'ayomba n'akola atya olwo n'akaabakaaba buli bwe bamunenyaako ng'akaabakaaba ng'avaayo ng'akaabakaaba munjogerako olw'okuba nayo ginogera sitasi yange kyemuviira mu nvuma nedda ebya sitasi biveeko lekera okwebako kyeweekwasa okuba nti osobola okudduka ebintu bigonyi byokoledde ate nyawo bagamba stay away from people who pretend to be victims in the situation that they have created themselves. Babi nnyo ocreating embeera eyo bwe kutuulamu n'otandika ate okwefuula victim babi nnyo kati yo MC Cuts naye nga nze MC Cuts yadde mukubyemu okutooki njagala okubaako credit gye muwa eriemu ayina ekyama ey'omwana we ono fresh kid yamuyimiriramu n'agenda wa ku parent naye yayimirira nnyo nga yemirira nnyo nga yaga champion good naye bamutwale ku parent taata n'akuba kayima nti mwagala ku parent wuliriza n'ayagala nnyo agende wa ku parent mwala nnyini wano kugaliwo nzijukira mwakuba MC Cuts wakyaza omusajja bamuyita Obote n'akuba MC Cuts ekyo nkijjukira n'amukuba nnyo Obote wafangoni n'amukuba nnyo n'akolima eyo video yatambula nnyo oyo Obote yatambula ku channel zonna ng'akuba MC Cuts kakati Obote kyayinza okwogera kati ku kya MC Cuts ku kyeyali agamba laba omwana gudo gyali kati akola ki naawe bawo naawe byene toyogera kati champion gudo so omulatinga ku fresh kid saawe ekyo MC Cuts nange nali mabega we kati toddamu kwogera kirala kyonna ekyo kyoyogedde kimala nali mabega ekyo toyogera kirala kati awo nze MC Cuts njagala omuwa credit era njagala omwebaza nti yeebale nnyo kulwanirira mwana ono nwenza olaba MC Cuts ayagala nnyo abaana yalize mu baana ayagala nnyo abaana batutumuke n'ebitone byabwe lwaki atutumula abaana neyeesonyiwa Bobi Wine Mugati abesonyiwa baveeko MC Cuts bifeeko eno gundi gye wakola ey'omwana ono champion gudo kyakulaga amaanyi go we gali mu baana era oyo we ya successful 100%.
Why don't you concentrate there? Go and pick up young talents. Obeko bawe promoters obayambe. Asobola. MC Cuts asobola. Atwaye submission ya jiwo musajja. Asobolera ddala. Abive bana bana abakuvuma simanya abantu opusimanya abani oli kugundi obukira gundi obukidani Bobi Wine obukidde baveko bobo yagala kambaka komawonga bolina okudda ole funa ekikuza ngo olese mwana nawe tukumanyidde wetukumanyire kubanga MC Cuts tumanyide mpoli kubanga MC Cuts abantu bakogedde ebintu bingi Eno naye ngabo olemeza abana bakuwanga sente simanya nota playing music wabwe kati wekubemo mu mutima emyaka owezeze emyaka ejiwera kati I think it's time for you to change it's time for you to change otandika okwefaako ogambe kati nkoze ntya okwezimba nga MC Cuts kubanga muzama kati tonneezimba tonnaba kwezimba tonnaba kati you work on yourself bino biveeko Bobi Wine mwesonyiwe simanyani abantu besonyiwe you work on yourself abantu abalala bonna besonyiwe ojja kufuna emirembe create your peace creating a peace around you ate kambabulireko kyembayo bagamba ola mu Uganda muno abantu boyina okwesonyiwa okumanyira waliwo boogerako n'okumanyira byanjawulo okwogera ku muntu nga simumanyidde byanjawulo waliwo okwogera ku muntu n'omumanya ntandika omuvuvala n'omuva nga emuvuma abantu kambabulire wano mmanga mu Uganda muno balina ekifo mu Uganda kyamaanyi so tuddamu babukira bukira kubavuma nakubayisa mu maaso ng'omuntu asooka ye president w'eggwanga lino president Yoweri Kaguta Museveni toyina buyinza okuma president Yoweri Kaguta Museveni tobulina he's the president of Uganda nebonoko kati wabogamba nti kale Bobi Wine ye president bamuyita agende mu lukiiko ya president ba Uganda kimala ye president he's not the president omuntu owakubiri ye Bobi Wine toyimirira onotandika kuvuma Bobi Wine you guys Bobi Wine has a big space a big place mu ggwanga muno ate ne botegendereza asobola ofuuka president wa Uganda so toyimirira nomalaga muyisaamu maaso he's a big man in this country babantu bo do you know about respect ontegere omuntu omulala omanyi Bebe Cool is a big man kankubulireko tosobola kuyimirira n'oyisaamu Bebe Cool maaso tosobola ayina ekifo mu ggwanga muno ekinene so bw'oba oyogera buwakanya naye tobavuma tetuvuma abantu bano b'amaanyi ke Eddie Kenzo naye kulisti kwali he's a very big man Simuka because he's also president wa Uganda Eddie Kenzo is a big man in this country tomalaga muyisaamu maaso omumanyi omulala muhozi Bobi Wine Museveni omanyi lwaki mbogeddeko because zino topics z'amaitu tubogerako nnyo mu Uganda aleme bongera kumusuuza nkubulirako abasajja ab'amaanyi muno b'amaanyi akoze eki nze ranze we mba njogera mbogerako ngamba wakanya in context sibogerako ngamba vuma naye nange with respect musuuza si w'amaanyi mu ggwanga si yakulira abayimbi mu Uganda muno president wa federation siwe president wa federation si akulira abayimbi federation and era president federation era president ayina ekifo wa federation katokiraba musuuza wange nga bakulisisa saka muyisaamu maaso si kumuyisaamu maaso malayo abantu federation mu Uganda bakiyita nigina bebo president wa nigina omusajja no Bebe Cool omulaba Bebe Cool omusajja yakyasinza okubeera n'amazima mu ggwanga lino sinala Bebe Cool wanka kadonalaza bampadde omugaati naye nga ye musajja gwensankizo ow'amazima naye omanyi wakinsobola okukuba mu Eddie Kenzo ebituli yasooka kuwagira Bobi Wine bubi nnyo twagenda okulaba enkeera asaza eddiira ze wa Museveni mpuliriza bulungi naye Bebe Cool omusajja asigadde ku mazima ge very good atisi Bebe Cool wandika nti munene awonja kukkiriza naye toleeta nedda ssebo kati nze mmaze omaliriza sabe kale laba bwe tuvaawo kale MC Cuts nsaba kubuuzaako taata wange MC Cuts nkubuuzaako taata omusajja alina engeri gyagusiiga ng'otudde naka MC Cuts nsaba kubuuzaako taata wange mutuusaako engalo n'emikono onandeka nembuuzaako MC Cuts kale olugulya noyogera ebitakwatagana MC Cuts nkubuuzaako taata wange ekyama kyasuze kitya
ekyama kiri mu mbeera ki munnange kinyweze nekirabikanga kigenda leeta ebizibu ekyama beera n'ekyama tata